ate buli omu ali bulungi kamera nsula akulindemu omuntu bw'aba akola mulindi badde ogamba kiwamma kale real time with Sugar and Faye mwana gwe Jamie Culture yakutwala ndo nakutwalira ddala Jamie Culture atokimanyiza official manager wa Jamie Culture waliwo ensonga lwaki tewali nsonga Faye munene ekintu kyangu nyogera amazima nange nkwalanireko in case things change nedda kati kankubire waliwo abayimbi abamu benvudde ewala nabo naye kati nga tugenda wetwesanga waneno like mbina ebintu byakakati bagenda kulowooza twakeeraba Jamie Culture tuvudde wala I know I saw you guys bond a lot Evans tuvudde naye wala naye bayimbi bonna bali kimaleeyo bebo ate abayina talent bembeera nobody but Jamie Culture he's really a good soul yeah I actually miss him ochimanyi ntino kulina question ali banene kwesaba ko kuyita ku conference no ku conference na ino kujja era nakulaba akawongezi naye ku show nali mulwadde oba bandoga no nali natuka wala badde kawo nga towulira musuja to yakine ngowulira oli mulwadde ebyadda amaso ne gamu wayine ekyebikiro kye wali I don't know maybe something like yeah chali bwe never nze show badde sigadde njiranga nga real time with Sugar and Faye bane ngandudde okukola real time with Sugar and Faye chaka katandi badde bamisinga bagamba ka Faye kafakana kalunja ko wala kati mukwano kusesa kisi badde bagamba laira wallahi kati no si mu bubi ne ekiriwo balowooza nti no basuka ne bangamba oli fake friend nkuchawo oli mulira anti ulyambo muri bantu babinyo igwe mimi mwenna abefuula abanyomberako mbo musajja mu mwamu Sugar twefula bufuza akuyombera wakwenda mu statement nkugamba bitwale atatogera ko bitambwa gwe twefula bufuza abakuyombera anti nkugamba statement ze bangamba ono bulira ncha wakitwala otya no kati nze ng'omu nga sibalimbe ebyaddala musajja ne mwamuvuma nnyo bannaye twavuma omusajja wa Sugar mbadde nsaba era nagamba ne mimi naye abanaye musizinge fire musajja mumukole yo fire twamusizinze naye sorry teriyo bye twayogera byonna twaye tubimininga kati ng'ovuddeko nebyetukola no nze bye nayogera luli eri nali mbimininga naye katwali nawe namusonyiwe era kyali wange saakubeerawo waatali Aman. We are together. Kadi buli abadde ampereza message ngompereza video. Bana abantu simwe musingo bera nabo. So bampereza nga bu video. Mbona I can't believe your friend is saying this about you. So kanze baba mara bompereza nga tenkukulu. Nenda bane mu comment babaga. Ne walo comment ze nasema ne baga banaye nze sirebera na mikwano miwala. Na yanga nsoma tuli kusimu ga banaye mado lyoti. Gwe mbusimanga mbukalere ke wagama mbusimanya mbu sifumba bikoze bitya. Omwana omulungi talina kufumba. Mbongoli mukogera ebyama byange ekyo kyama kyawa. Mubuze Doreen Kabina. Olumala mwita Doreen Kabina. Buli lwasanga ku live nga nsubiza omusajja nti ngenda mufumbira mbuza Sugar genda fumba. Ate Sugar abantu ba friend bandikukutte bulungi nnyo. Kuba mmere yawe gojimala kuba bero ino gulo muchere mungi guje mukase fulia. Gulage nti ofumbya ate wayino gutokoza ko kukole mmembe wansi. Ekyo tusoke tukigenda kuzino ene namba yawa. Dagala kuwa. Leka nsoke ndabe 414 256. Hello. Hello. Kwe Sugar racho soka no yogera ngomuntu. Mbabajja kunkwata omuzimu. Mubere competition. Nze sina muzimu. Hello. Tayo. Hello. Anogwa bakututte. Hello. Mukwano yogera obo oyogera oyagala. Mwana gwe waba. Neba nemuje. Ono tayina makulu naawe. Kati. Tewali muzimu kati. Era bakwata omuzimu bagitutte jjo. Nze kati kankubulire omuntu asobola okunkubira eddakiika 5 waba tanava mu kigambo halo sekivaamu. Naira wallahi. Era tubeerawo ne breathing competition paka wetu. Mu breathing competition kati msesachi bangamba ebigambo mwana gwe. Bichi mutima nengamba kakati wakimumirewa kana ndo kusindikira mu inbox. Ngoli afutwala obudde nandicodingira ka video nakampereza. Nampereza nga banera mu mwana ne byakwogede kala I can't believe it. Chaka the way you be with her first we even thought you were friends. Me kwana we are friends. We are friends. Ate tugenda kwawo kana. Ate tasobola kubeerawo buli omu wata.
era nze gye mbadde nga Sugar mumisinga nnyo era mbadde simala lunaku nga simulayo kati kino kye njagala obbategeeza mwagala kutwawula kati ekyo bakigasse bakigasse ne gundi n'okubeera nga real time with Sugar and Faye ng'okikola wekka kati gasse bo akazannyo kawe kabagattira ina pankasayo yawedde obugambo bwayambusa ina yawedde tuli tuti naye kimanyi ku internet esobola okutabula abantu bulungi nnyo awo nalabidde entalo z'abashiba gye zaava ono bamuweereza ono kale jjukira babeera ne ttiimu nga nnene naye bannaye Sugar twetagane tuwalana buli muntu yenna yakwereza ebigambo ebyo nze si bakyali nze kadire kankubuulire nze nkubuulire Faye bannaye kankyogererwatu nammwe abatera okumpeereza nti mukwano gotayinza kukola bwati ne bwati inze bwe mba nakugamba nti gundi kyali wange buli kyo ngamba nkimuddiza nakibagamba ne ku musajja buli kye mungamba ku musajja era nze ne mugamba babe era nange batuba mu kamera nga nkunyumiza yabadde akwogerako wootabadde okitegeera buli kimu nga nkuwanamba siyina bwe ngenda kweka bye mukola mwemala bya mbulago inze nga bwe mubingamba bwe mbizaayo mumpeereza message nenzi forwardinga nenzizaayo kiringa ne mu relationship kati nze kabula kacheeka ebigambo bye wazaayo naye nedda twamukubira mwabyogera direct era nabimbuza ne mugamba ngenda kwogera nabe era nensaba mimi ne mugamba bannaye ekisulu tobikwatiramu bwenogezebera ngosirwala bwoti bwe wankwata nga nvuma abantu n'otuyita ne batuyita ababikyokka nga tuli baana balungi ku ground naye nze bebamanyi tebampasa bandike ku manyoko tugende twengerayo bweyongezesa kyo ebekisiru tubiteeka mu vidiyo ntiddamu ebekisiru tubiteeka mu vidiyo tubisangemu tugenda kuka straighting wama tubaddewo nga mbadde nkyagamba mbadde gamba nti then nemusizinga fire naye bambi omusajja talina kuzibu Sugar kati kankubuulireko eno yabadde teaser kino nze ekigamba nga kyaliwo walayo omusajja addemu akola ekintu kyonna ekikulumya engeri gye namusanga wali eringa muvakola ne banyumiza negamba naye omusajja kyeyakoze Sugar omutima gwanvaamu amaaso ne ganvaamu nentandiko gamba naye ki kino nali ne musha naye nga ne tiketi kati balabe bange ne basooka ne basanyuka ate ku birthday yo tugenda kujja tuti era bannaye muko ku birthday yange nkuyise nnyo tugenda beerawo oyagala tukuleetere kiddiya kyonna kyemusiima nze famire saagala gisaako kazito kubanga eyo kapo sobola kubeerawo sisobola kubeerawo we mutali tuyise mu bingi nnyo era Sugar kankuwulireko in case like emikolo gizze mukukyalako nze nzaabirimu wakati atutaleko ka in case giyinza okutasoboka temukola bintu ebyakisiru saagala ebyo ebintu bya olaba okirabe okitegedde bulungi nyo najibu kati ebintu byekisiru gamba ku mikolo kukyala ngenda kukolakukyala inze nabagamba nze njagala tuteese aŋŋamba ebajeti y'okukyala eyimiridde etya bwenaaba eyimiridde nze maama mwawule balance tugende tumupepeyemu kuba nze sigenda kulisa bamulya mmere bamale bamanyire kuba banayisobola okuvuma nti Uganda yonna n'omukulembeze tolaba eno waliwo kapo gye twagenda ku mukolo of recent byaliwo dda naye bannaye twagaya kapeeri naye kapeeri twagigaya nga buli muntu ajja ku mukolo asooka muwedde ya kapo engamba bannaaye era Sugar tukole ekintu bwekito tugendeko out the country family n'omuko ngenda batwala ku Sandiata Beach tugendeko out country family internet ekitegeere nti no twasizinze fire ekintu twakkakkanya era ne kubadde nga agenda kubeerayo nga tuli wali ngenda kubafaako ngenda bawakmukwa ngenda kuba neetala nga nenga ali kukukyala jukira kati gwe waddiba kati wengenda okola bina alikoze kukukyalako byonna ngaabagenyi bagenda kusalirako ebyo abagenyi babuza bannayo tubaweeyo kaki ebyo mbisobola kati oba oyaga kumanya nti mbisobola bibuze Don Christmas Kaipins nze yakirimu wali makati nga buli abagenyi ne balya buli kimu osinga kufa ku muyimbi njako singa kufa ku mwami wange osinga kufa ku mwami wo bagenda kuba nti batudde babiri mbi wange nadda naye bonna nno bamaloboozi
basobola n'okwewaayo kolabo by the way kisoboka vamos featuring Jamie Culture awo mwenyini kukolabo nga tuli mu video fema vixi naera osinga bangi abatayaasinga oli owebbina eddema gwendowooza yoyo oyo yomusingira wala ate no nze simanyi ki ate bakale singa nze munsanga nyambala akabina nkafiirako kubanga bannaowebbina balirongoosa nenange ndaba kyaka bamusalako obanga ayinawe kubanga bubeera ngaoyinebwawantu oba empisonga ekumenyekeddemu nedda bobeera ngaoyine bwewantu ewali egumba nga bagala kugira basala ku nnyama nebateekawo kati wamikyakokatanga webasala ennyama nebateekawo kati waliwo newasigalawo wawulira nga fenga yogera ebyekisiru muzuuminge yekka ansubulira olutalo kupya nze nange ndi muntu ndi muhanemuunu mwana gwe tulina simanyi oba kino kyenjigenda kugera oyagala tukyogera oba tuyagala tukyogereko waliwo wetwali netukubira essimu kazoke mukuwandiikire wanene olawo oyagala teekako gundi yankimanyi nagyerabira ate tulidde okubeera fumbi wandikamakasasiro era esimwagalo yono gwetuwalana aliko kasasiro wankubira nze muntu wenjawukana naawe akubira tukyogereko kati munaaye wagenda n'okola gundi n'okola live ku kasiku live n'okola show ku kasiku live n'ogamba pasita bya mukama byapozi owabyeti nanyini wabyete mutivi tomumanyi simumanyi era simanyi linnya wallahi beraitalla omuntu gweyogerako tomumanyi linnya simumanyi linnya mumwina video ngerimu erinnya negamba musuuma nanti wagamba musuuma naye tewayogerako ku gundi ku BTM maliriza kale gwekyombozi n'ogamba nti no BTM bagiggala biki nga twesitula munnaye nga famire y'enganzi abanaye yotuyisiza I appreciate you guys, but you are real family. I swear to God, the thing is serious. Yako swali wale onde kasuku the day before. Kasuku nga yali bamukola ko interview naga abanaye mufune ngeri je mukola ki kyemukiyingira omusajja agenda kusiba shuga nga twesitula waneno twava waneno nga tukubira musumba nga bula tuwe namba nga tugenda wa musumba tukewo musumba nga tulaba bitimu weri ng'ekyakula nga tuka mu boardroom nga twamusanga wawo n'abantu like timu yejakona nayo nga batugamba omuwala yatyogerako n'atufiriza emirimu mingi biki era ne batulaga n'ebbaluwa ng'ebawalooya baabwe bakubira ne bakusaba obaga like olugambe sorry olugamba sorry yeva wala nedda si kye bagamba kituufu yeva wala ago ge mazima chovola batukubeererawo ne tugamba sorry nedda the thing is thank you very much but I was willing daba bankubira essimu kubanga ninayo bakyali banga bali bakolerayo ninayo gwe bayi obusimanyo bakyaliyo Sasoman DJ ninayo Bray P bali awo bawera eyasooka yankubira essimu oba MC Chia sijjukira linnya lyannya I don't remember the name he used naneyanjulira nankubira nangamba kakati sugar simanga wadifemize simanga station simanga bikoze bitya kakati bakunoonya nemugamba banoonya nali nemimi awo nemugamba itsoke kuba yankubira kuntegeeza nti bakola ki banoonya kati Bray P yankubira ne calls nazirecordinga Bray P yankubira nangamba sugar omusajja ayagala omwetondere nemubuuza wawe nasobya nkole ki netonde nangamba wagamba session teriko simanyanga teriko kumpewo nemugamba kati ayagala clarifying eri empewo nti nekyaliko nemugamba ekyo ngenda kikola nangamba nti mwetonde nti nina okwogera nga something like I was really like apologize ngambe nti face nsaba kunsonyiwa era nze okyegere nemugamba omusajja sina kye namwogera kode mu video temuli mulinyali ate okwogera BTM ne bwe tugenda ku UCC oba wa
BTM akasera yeteri kumpe BTM evako bweddako by the time you did that interview BTM eddako bwe zisijjukira wa wenna oba wa mimi oba BTM evako bweddako bwe mba nimba n'abakozi basobola okunjulira esobola obbeerako emyezi nga gijo ogenda olaba ng'evuddeko egenzeeko nabo bennyini ntuuka ekiseera ne mbakubira nga njagala bakyaza abayimbi olusinga mbayisizaawo bagamba njagala kukyaza muyimbi muki mu level oba mu level up oba any of the shows ne bagamba kati tetuli ku mpewo bennyini nyina ne call recordings bennyini nga bakugamba tetuli ku ki kati evaako bweddaka tekirala nali nerabire n'erinnya lya station nayogera bugezi ne ŋŋamba waliwo eno station eyavaako nawuliriza waliwo eno station eyavaako kuba omulenzi yali Pacific Gaza yali bali bamwita Mugisha Ona yali oba reporter wa BTM aneŋŋamba waliwo omulenzi nembagamba omulenzi oyo akolera ku session ene yavaako session kati ngendo giriscribe nembagamba ya musumba ngendo giriscribing ennyo abaali eri side ne bayogera n'okwogera nti BTM nembagamba BTM okyegere ate omanyi vibe eberawo bw'oba nga oli mukola okyegera so me I was ready to come and tell people nti bannaaye yazzeeko ku mpewo oba kweri naye nga nabo bamanyi ekituufu nti evaavaako bakimanyi tugenda tukebera eggundi zaabwe tulabe nti noba bukyanga bagigulawo tevangako ku mpewo kale sugar right now BTM kweri kati kati neyongera okutegeeza abalabi ba executive media basubscribers baffe n'ensi yonna Uganda yonna n'abatulabirako mu mawanga nti BTM TV kweri nti tusaba kisonyiwo kitwakola bannayo ogenda kukyogera nzeko oyogoza emisango gyomukaana oyogoza emisango sugar gundi lo famu ya pasta batulaga n'ekiwandiiko banayefeeyi leka nkubuulire bannaye anti mpuliriza now listen TV BTM kweri era mweyongera okugiraba program zitambulanga bwe zaali natandise n'okugiraba neera nsaba kunsonyiwa eyo byonna weetolola mwanda bagutambula naye wali eri awali ensonga ndaba oyitawo kati banaye kubanga leka mbagambe I understand naye kakati waliwo kino ekintu kyemugamba musimanyanga lofaamu ye my friend era webankubira ennyo amasimu nga basusse nabagamba banaye leka mbawo enamba nange eyakanso bannamateeka bogere ne baki tugenderaawo banaye temulowooza nti no naffe olw'okuba nga nzija n'entula wano mbuno ndi bwenti neddala let me show you an engagement I also had nange sina muziki ensi yo nene kimanyi nti sugar is a beautiful soul nze nina akatabo kabagenda mu ggulu kati nkugambe simumanyi kati era oŋŋambe byamukama nze nenyaye mbadde sirimanyi era nze wallahi bilahi taala okulimba kubi nze mbadde wallahi bilahi taala mbadde simumanyi era simuyinaako buzibu bannaaye kale oyagala kigamba amusolo bannaye kifulume kwegayidde kifulume kuba eno vidiyo yennyini najibu yagenda ogintemeramu gye ngenda okuweereza musumba I'm sorry for the misinformation eyaliwo naye pas musumba nawe okimanyi TV yo ebeerako bannaye koma wali najibu ako kajjemu kayongere koma wali ku sorry najibu ku bulungi bwa executive media akakayiseemu mbusima okajjamu azaala ekibi akiwongerera kubanga bannaye nze era obiraba muyina nange bannaye itizoka naye tetuyongerayo nnyo anti kakati nange mbasagala tenyigirizibwa nnyo nawulira olugambo mbu agenda kwesimbawo kuba president agenda kwesimba era ife abali era kale lwakuba kali nakava kwetonda saga mbadde nze anti mbadde akama kange kayitamu basi abadde yakatuwa omulimu nze yagize bakakwasa omulimu ze musimba yagakumpa era nze naye twagendayo nga ekintu kiri serious kamene kati mugamba nze ndi unserious oli serious kati kasitabiwedde buli kintu kiba serious yali tabiriko bannaye okikuliriza nnyo nange ndi bannaye pasta muntu mulungi era agenda kwesimbawo nze ndi mubi
Sugar oli muntu mulungi. Kati kyekyo era naye mwali mugambe kati kyekyo kati nze leka kugambe naliko ku kivulu ekimu. Gwe producer wakana Sugar si mulungi. Kati gwe nno yasaamirira ebyo ebimwa byoggwe nga wakadda ku mulimu gwe nga wakadda ku mulimu osobola okuddayo ne tuyita Sasha wano. Sebo nakyo kikyongerezaako. Kyekino ekisirisiro nekitemamu ebintu ebyekisiru ng'oli omuvubuka akopa makola ng'ali mu kuŋŋamba nti ndi muddugavu. Kyakusanyusa kati gwatudde kamera oli mweru. Neshuga ekintu ky'obuddugavu kikunyiriza ddala. Nedda kubanga bakikuliriza nnyo neddala bayo. Abantu banditegedde nti ekintu buddugavu kyekikulirako ddala waya ne bakirekera. Tekinkulako waya ne batakirekerawo. Neyongera okubategeeza nti newe munaakiyimba emirundi n'emirundi sijja kwata mu kizigo sigenda kwata mu kizigo. Naye Sugar wandindagadde nnyo singa omanya engeri gye nkuwaana nga toliiwo. Waliwo wanene akatwampuko kaffe ke tutera obbeera nako. Kakatwampuko ne kaba naye ekyekiwala kibi era biki olanaye bagenda sigaza emikwano ku executive media. Nze ono nakimanya nze nakimanya saamusiima tosobola kati leka gambe tosakuba muntu mukulu n'okoma wano n'olowooza nti oli muntu mukulu. Teri bosi wange namunyonyola ddala ne mugamba alina darling height si mumpi. Naye nze kati nze kagambe teri kigambo omuntu mumpi kyayinza kunjogerako ne kinnuma ekisooka tebituuka. Mumpi mwavu ate walina kyenyaga okugenda najja kwetegeera nti nkimanyi nze nali nfudde era nze olumu kuzina ennaku agenda kujja mugambe anko owunya nja kukimugamba tuli mu program togeza nobijjako giwabadde yagala bya musumba ojja bitimamu bino birekeemu banaye nkooye nze ng'omu nze yo bad mouthing mikyoka nze ekisinga okunyumira ekisinga okunyumira gwe bagamba ebigambo nti nanesonyiwe bambi anjagala ku mutima era nina byemukola nangamba naye bannaaye mwana wange wangamba ompa ekitiibwa lwaki otonkolerayo kino kalima mulooza nti mugenda twawula. Sugar and mimi must shine. Ate kati tuli tuti. Muli muti. Tosa kubeerawo watu. Kila nawe mwoli tuli tuti. Ate munnegendereze nze sobola balemesaawo. Tubajjonkere. Kati oyo n'ekimunyiiza nkimanyi. Gwe mukazi w'omugenzi namwandu. Ali mu relationship mpi atiguka bitya omanyi ate relationship ebaddewo naye nga bagikweka ndaba ebintu omanyi wola abantu abayagala tebakubula. I understand but agundi omugenzi teyafa mu gomanyi bawe yani oba mukugamba olyoka otegere kyenkugamba right now. Era gwe wampadde olugambo sagala nefula eti Brainways kati ndooza kana kayimba kasanyusa nnyo namwandu. I don't need your A, your B, I want your D. Tomalayo nedda yalimba letters era bwesyo A, B, C, D. Come and make me see. Bwe bati abayimbi batuta abakazi b'abantu kati munaye bali bati beyasooka namu oluyimba omwaka oguwedde ne lufulumira ku album ekiwulira ne lufulumira ku album kati olwo oluyimba ate ayina kimanyi gye kitategeera kyekimulemesezza emikisa mbuno obuladensi bonna. Brian Ways ayina manager musiru talina magezi kasitanze management yange yabagezi bokka bamuyita Jose kiriawo ekisajja kikulukulu lwaki wafuna ekintu kyokola ekira gulayo obubizi olunde ate munayenze saagala bamanager osobola okumulaba bwoti n'olabirawo a nuisance. He looks like he's not going to say any sense. Omwana ayimba bulungi amukotogedde amuteseza alubamu olabye bulungi nnyo alubamu nga zisala epas omwana omupisi alubamu yakatenyi alubamu ya epas yamusala epas omuyimbi atuyamba obuyambi okubeera e Uganda epas ayimba eggwanga lyonna si kumusala in that sense bane nange ekimwa kino
ekima kino producer wobotema njagala nnyo Sugar ng'ali mu ntalo nfune we muwolereza kubanga bannaye so akubeerawo nga si neda kyembadde ntegeeza kiki kale neda kati kanjogera teyakola wano e Uganda ku live stream yes yakola ne waneno tugende mukatayi tubabuze ku nnyimba ne ziri ku album omanyiko kaliwa okyegera kyengamba so wano lokali kyekyakola but ku streams na biki kyakola so kati kyekitegezaho kugamba neza Brian zenyini zikola ku live stream ne waneno ku ground abantu bakutwalanga stagnant artist ate nze kinnuma ze ndi naye eti enswera ekwagala yekugwa kubwa ze ndi kyaliwo enswera tajja kukubaluyi enswera ekwagala yekugwa kubwa bannaye ayizo kubanga okujja mujjanga so kukwata akazi nabebugu mulinkuti omumwa wazempe wekufuwa wenna wekalakasiza Family bulijjo mbadde simanyi nti album ya Epasi ya Musala na tochikuliriza nyati sagala tunda Samire nnyonnyonnyo nga mwago kati kifiireko mpawabira ku police nti ngambi ya Musala ngambye local ngambye ajja kitegeera kye nabadde ngamba ane kawumuzeewa kakwati kati mbadde nkyabagamba kati imagine yamutesa simanyanga Good Child album simanyanga endala simanyanga amuteseza album ziwera kuliko ennyimba ennungi wallahi n'otulanowuliza ennyimba naye oyo muyimbi wote tumumanyi anti ndozoola gwoba obusiru bwoyo producer Brian Ways omumanyi agambye amumanyi oswadde n'ekigambo ekyo mwali mumukozeeko okumukolako wa interview aneda he's rare on interviews lwaki simumanyi omumanyi omulaba face kidewonna kiwonna ayagala tayagala eyo badde oyagala kunafuya nedda wallahi obadde oyagala kunafuya sikulimba olwebadde kwongoma nyondimba neno gamba oluyimba ani yaluyimba naye nga baluyimba lero kisizo n'olumanyi naye nga tomanyi muntu bamwita Brian Ways kati oyo nno ye mwami waliya n'embabazi balibansi gonyuka nyuka on the block sebo kati bagize batandika ddi okweyagala ng'omugenzi mwaka sigenda sala kigambo ku bagenzi bannaye nze nange saayagala kukola naffeeki naye nakola nzekka nabirabiraawo ng'emimwa gyetaaga balina bongedde okutwagala nkimanyi Sugar abantu basaaba kubeerawo we tutali nkimanyi kale tewali bakadama bali bakukyawa bali bati naawe bibiri banaefeyiwaffe bali kumpi kukolerayo obuvidiyo nga bagamba wazuukiranga Yesu abali bakola nefeeyo ekime kizere ndowooza wafa ebyaddala neeranikira omutima negunkuba gwakuyigawagera ati waliwo yankubira ng'ali mu ttoyi byamuyiseemu sikulimba ng'ali mu kudduka nekiddukano kimisa bannaye olwokubansirise tekitegeeza nti oyongerereyo ddala bannaye agamba ffe toyinza wenategeera nti abantu banjagala ku gurawundi ngesimuzi naye nze nali nsanyuseemu amanyi amabugo ge naali baddemu abadde bestiiwe anti bweyagala tuusa amabugo gatogere ne Sugar jukira mimi bamutya bagamba ye mukambwe ennyo kimanyi nti mimi wendeta abagenyi ba real time newe babeera bali mu kamera ne bamulabako bulabi let's clarify this mulekera okutya bosi waffe nakakola n'abantu bataano awo tukolera kati binene bwetwogera yogera mimi najja nagamba banaye face okolinde kuyo Zubeda omwana nakankana nagana okuva mu katebe nagamba naye Zubeda obuyaze n'ebigambo ne bibula banaye omukazi talina buzibu yalikoze bulungi nga balushababu bwabangu atiisa tanayogera bannaye abaana bamutiira ddera namuga abanaye tugenda kukolayo okudrive aseke oseka olunaku lulamba oseka okuva nakasero paka wagolagayo bannaye yansanga nkola ku muyimbi omwana ow'obuwala n'atuula mu katebe nasiriye omuwala yali audible eddoboozi nagenda olya nga likendera nagenda olya nga lisaakaala bring water you want soda kati gwe mukwano Brian but nze nakirabirawo omwaka nga gumu emabega nga bareleasinga some album kutidde
kati bagiza akayimba bakayita Easy Nego Lilian je kali bakatakayo mwaka okuwedde Brian bambi trying to be such a nice couple me also think your family because it is such a beautiful family because we are seeing that it's a beautiful family toyingira family jireketa jiyingira fai toyingira family tugenda yingira mu yalandiro diwa Shalom nego uyu musajja bambi omwagala bya ddala atoli gwe bana yeshuga muliko owakuku muliko bana yeshuga kwanza kukundi what's my relationship oya Sama Banaye producer mtosa abite mama kayina wasobola bisali mbaliko nino bakolera business zaabwe yenda kubalangira obulamu kati nyumba z'aba Shalom we muva mu mpangisa ngaye kuloka kati business engalanga gwaisa business zo olimba ki simanyo ogenda kuwangala ngenda kububeeramu Mane misasira gala ina no meeting. Kane tuli kumaliriza. Alright. Yeje misasira. Hai misasira. Dadi wango wa National Theatre. Muna iba ku dadi wango. Tuna sami haji baga miswa bina step manda wosi. Dadi wanga ina mami wange. Mama mugambe twafunye bitiforo. Bayimba bulungi bakuzina akayimba. naye soka ndako kuza kino kibuzo omuntu alina kumala baba shikafiridwa bawo kudamu kwa mutwana anze mukwane bibintu ebyekisiru era nze munaye mukwano ne wefiisa fiisa kulumbe nja kujja ne next catch mama mbeerawo omutima gunnewanike kubanga nfiirirwa togeza ne wefiisa ebyekisiru just imagine anti mba nkungubaganga bannyambako olwangamba banaye I know I understand come here nze banaye simanyi nakumanya nze mbava mu heart break njola okufira kugeza ku heart break ne heart break ekiri nze mbava mulavu nga ngwa mulavu sinneetegaawo ntambula byange ng'ogigwamu nesho nange naku zineno nandiva mu mulimu I'm seeing something kwata bulungi twogere tulabe gye tukikuuma faye kubanga omuzimu gw'okuddiba ogukuliko osobola obbanga bakayingira naye okimanyi kuba nasisinkana nambwayo Mary siddanga mabega okimanyi oyo omwana alina ejjadu erisuula omuntu mu mukwano okimanyi kati nze nambwayo mutya nti yangambako nsisinkanye omudibo gugenda kukoma era ne gukoma kati Suna wamukomyawo Suna namuleka nogamba for the betterment of my relationship with Mary nakanda kumusajja anga nalabanga Mary aseka taseka ngenze kozimutuka naye nze ebyaddala namumeera nabalaba naye nze ebyaddala nze bwe mba njawukanye n'omusajja ne ba ex be bali nedanga afudde tudde kushino ngafu okumuzaako banaye nze sala nnyo ebintu byakubeera mu nnaku jukira mba ntya mu nnyumba kati tugeze mu bufumbo ng'olinamu abaana kale ate abaana obaleeteramu ki abaana essaawa yonna basobola abaana babakyusakukyusa n'omugamba this is daddy naye waliwo omusajja omugamba bugambe ndi this is daddy natandika enkyokubiita omusajja yali atiisatiisa mukazi we mbunze bonkyawa ngenda kwetta biki namugamba mukwano oba wakaka weebati nga abaana bafunye dda taata waabwe omulala ekisooka abataata baabwe babeerawaawo just tuba tulinda kaseera katuufu babaawo n'abakazi tetuli bantu balungi tuli bantu babi nnyo bino ebintu byenjogera bebi mbikola for content daddy Jenna this is just content nebambize bawange namala afanyiza nomala emyaka 10 nga si wowe olimba ki olaba murepinga leero enkya nayeegatta noddawo anna bino ebintu relationship byakisirusiru I think Lydian Mbabazi we are happy for you. We are happy for you. Era tukulayira tugenda relationship tugenda tugirimu nnyo era mutuyite ku lunch buli luna munaye nno tugenda kubanga ku lunch yakasiko wali ogenda kuvaako naye ne kuteera wankabe gashuka tewali kyesitakukola bali banzijjako bali bagenda kujjako waliwo omukazi madaamu si mukazi madaamu
Babade bakujja ati madam nali mukoze madamu buntu butono obumujjako era tulina okwegendereza oba waliwo bwe wakola ne gundi ne kasuka akantu awo n'atakasiima sina kantu kenakola kubanga akantu kenakola ne kasuka ate yasiima kasi oba tiyasiima kantu kenagamba kasuku n'agamba nti talina tajja kumuyita mulamu musajja wali omuteekamu kasinda paasi nali mugamba yeesuneko okubeera nga yalaba ku bwerere oba kekamubuuza mami madamu ajja kuba madamu naye nanki nali nagizira nga oli ku babe nanki nali nagizira ng'eriko ebigwa bitalaze nedda ebigwa bitalaze oyinza obutabeera kukuba kati disiti bulijjo ekyemisana okituuka kigenda kivaamu ebigwa tebiraze nawe tegwotegekera nkyewu ewange ngenda teekayo lanki eyange mwenna kwemuli bambi mukwano okuleka omuntu atalina kabina n'omumpi tebajja kubeerako n'abampi levuki omumpi gwenjogerako omutegeera bulungi nnyo gwe ŋŋamba oyo omumpi sina muntu mujje mu mboozi zaffe nze oyo mwana nzandabikiranga buno obusajja bwa power ranger alinga teenage mutant ninja turtles obutegedezo mulimu ekya orange nekya green obitegedde birina emitwe gye balinga boxi z'ebyenda alinga akasajja ka pick fair mwegendereze naye kimanyi oyo mwana afaananamu gogo omumanyi eyayimba everyday I need buludi of Jesus era ne bamala beewasa ayinza okuba nga ye kapa ekyasinzeeyo mu Uganda era nze bambi mumwagaliza naye bw'okyogerako omutwe gujjirira gweko lwakuba nti structure nze alinga gunda akasajja ka pick fair nze nno gw'oliko nze nava ewaffe nga nsiibudde kyovula basifuluma Kampala nze ne bwenda wabula biboluka mutuka wempe enzira emabega sifuluma nze Kampala kati njagala genda kuwaffe mukyalo naye mama buli wiiki nyongerayo buli lwe nkirowoozamu okudda ewaffe ne bateeka ku lockdown eyinza okufiira mukyalo bonne wamwe tofiirayo ewaffe nfiirayo waffe sagala ekisokera ddala nsagala tuli abasajja b'ewaffe nze n'omusajja Uganda tuli tuti ate ffe waffe bakusitula tonashuka nogenda ddiriramaziragimuli ate baagala kalanya okukima amazzi bajja abasajja kirindi nga abasajja 15 naye buli lwensanga abantu beewammwe baagala mayiga ekibuluku banneesibako bangamba ndi wamwe nabagamba mondeke nakyo oli muddugavu era kati nze wano balaba kala njeru batera otandise okukola ebyekisiru gwe yasama ebyo ebimwabyo anti kati otandise okwogera ebintu ebyekisiru ekiraga nti olina amagezi muwala gwe okola ebyo ebyekisiru ebinagayo ebyo bitwawula bwe waffe friend nzenaligandeko nti no mumasoko oli muddugavu nnyo n'emimwa nali kigambyeko kati sijja kweyinza leka nze ne bandaba kati ebyo biki bye baddasama sijja bikwatamu sijja kubikwa kati nze ne bandaba bajja kulaba ndowooza kati sirabika ndowooza mu interview mulabe saati ya white yeewuuba shia temumanye kati ngenda kuziza mu bulaka mbenga nyambala esati ya bulaka nga nevire nyipi za bulaka nkole enjala za bulaka ono silva ndowooza olaba kala blind yensonga lwaki ompita muddugavu nnyo nalaba omusajja omuddugavu buuza shasha juice ng'alinga engato ya bulaka nga bagishiningisiza nze bebe esiri muddu kati ekyo ekivubuka nkisinga obwerego tokiraba nga kiddugavu kizikuvu nnyo kati kikyogezaako okugamba anti ebyasama ebyekisiru bye bigenda okukugobya nze you see your stupidity is going to and your unemployment beeraawo siri walira ddala essaawa yonna sigenda kwata mukizibu kati kyenatandise okukola bwendaba nga muvumye nnyo obuddugavu nga nkwata tiktok nga njikonamu filter nga njongeramu filter but guys
Kanayo mancha ngendo bakule. I'm not going omuntu ena ayagera kuduga vuba ngasigena kudamu chi commenting ako because ngenda banga nsirika ngambale kana mogere bikisiru byamwe because nchirabye ntinno chimwagala abantu bakurana nze simanyi lwaki abantu bakurana banvumeyo ekirala kale banvumeyo ekirala bangambi kale ntinakula bubi tawakula ubyo inebbi banvumeyo ekirala shuganga nkuwolereza twadiza muri Ochimanyi wali agamba naye shuga yakula bene mugamba shuga kankubuye tewali amusinga figa neda ekyo kusinga kisobola kubeerawo n'ekyo kula obubi ekyo like si kya kudibetinga kusaakula bubi kati gwe mubuze dadi jenaya ebbina lisooka nerigira liti n'agawulira nga gakubaganamu obufumbo buli mulamu waffe alinayo mwana muwala waffe gwe tugenda ozaala bamwita jenaya bamwita jenaya so is dadi jenaya era godfather we Julio owaba bitusi shoya bitusi ncha tugenda babalira tomorrow tugenda kusooka genda ku restaurant yaba bitusi tulye mmere you have powers you have powers nze nkugamba Dumbi omukyala yankonyemu eggulo nga mpozinze babitusi munage ngamba bugamira bwe nfiiringa ini wakiri mmanye bumanya mundage musimu yo eri waleta naye mbona relationship yange naye nga mpereza message egamba thanks baby my love, babe. Katugabo ngamba happy powers. Zemanye happy powers. Official. Eri mitambo je mikola ajirimu. Omukimanyi te mikolo badi angamba jini mikolo ja concert. Bachala babe bajirimu ono nga yali kutebo ono yaleta babuze waneno ticket 10. Wa mistari yoli. Wa mistari ye baba daya. Bine bintu byentalo tubireke ate ekyo ate gundi Juliet ali mu gundi mu limelight Juliet naye waali naye tali mu limelight nena ate njagala oyigirira ti beautiful family nenange ya Bobby Lash jakola ate his care ngotukira lili katufaako nagamba itsoke bindi ya makedde kunze I think you deserve him ate nja kumubera kumugamba ono nagamba baby bakuwe ku mazzi nagamba baby bakuwe ku mazzi namugamba njagala juice nagamba bakuwe juice bakongera n'ekivuuvu yes nagamba baby kyekibulako kusowa naye mwemmere yababituseewo anti kati nze kyenjagalako muli awe babayimbiramu badda wali gotsuja batekako n'ebikora gutujja omukwano gwonga gutamiza nga olya fudu ngaliwawoza motoka yo mu Washington nayaziza banayi manajeno nga bwawuja awukatete yabeerawo amazzi bagamba sangala amazzi bagamba tuleete kale ate nayagadde empisa Michael Mukaya zaalina omutegesi w'ekivulu nazagadde sebo oyayingidde ekintu kino naye nakiyingiramu kati abeerawo wakiri nakunyumikiriza akaboozi bano bayimba wanoya buhaga ne buyitingana buhaga ziri ku bitusi enkyala naye tugende tugize enkyala tugize Africana bane muje tugende anti kati mpulira njirize nnyo naye kati nkubulire bbawa nagenze naye kwesonga kyala bitusi kirawe tutere okunywa n'abasabula mu pool kyabo yakusase nakuba li namuza wali nasabula Julio nampaga kati ngaze mpage namuza wali nasooka nansabulira bano gwe badde beesiga bamuyita Jona emanager wa gundi w'ekifo namusabula kati ne bane naboze mutu bane tubabuza bana bawereze emmere bo tebazanya mu kopoolu twabasabudde Bobby Lash agenda okujja kasategedde nti bali bafudde nagamba mbadde nesize jina nemba mu mukubi kanzire ewaka nganze wanompaga naye nga beera nnyo mufamiry naye niyamba bazigondike
eyali Lilian Kendike tujirimu babiri linda oyagala Brian simwangala kati ogiriko kuki just tubapushing mugenda kweyagala baddiya kati ate njagala bakole edduwa nga muyimba aba ate we mwekyayira mukwano tulina kifosi nze ngenda kuzanyira mwaka akayimba ka Easy bakalilizinga mwaka gwedde kyemanyi mwaka baludde kati nalabe bawereza tiza za video nati ndoza bali serious bagala bakiteekeyo eryensi Brian Ways and Lilian Babas they must shine kati lagenda banga muyimba Black Sugar and Vamos must shine the brightest Faye and ogenda gwe ogenda mungamba oyo omusajja kati okimanyi nti nno Lilian Babas agenda banga ayimbira Brian namugamba olimu vitamini omusujja gunuma ngona amugamba I don't need you you'll be I want you Nebo binyo mambo eri kalize na mesa ndio kuna omusajja omuyimbi ayino Lilian namugamba ekirati njagala mpulira njagala naze kwa bigaba omanya kati ze feeling njimanyi kubanga nze wembere bako mwana asoka na nyimbiro n'obugendo fuluma bugendo kujanga ze lyrics naye shuga mufunire y'omuyimbi kuba nakati nange mpula njagala feeling ekino ekintu kyemufeeling final ita chechewe cheche sambyako final singa ade bambi tabamkuba kayonjo nandi mukwano kwange badde nkoze church Bobby Dash agenda kuyimbira ate jukira ye ajja wamise awe tumujjewo osobola kati jukira yakusima goza kyali akwebuliza kugamba obujisi bwe batandika abayimbi jukira bati basa kugamba nti I love you era sola naye nze nyina omuyimba gwe nyina kukurashira kuba bambi muwana ekitiibwa naye bannaye asisina wakama munfunire Moriskirya musirike kankwemu muganda we Vampus agenda kwimbira waya kebesi yetaga budwaya sibika yetaga kudukabo Michael yetaga bigwaya kibamba sana wakudukula ngamba kumamulira dadi kuma orangu wekididi bayimbi obumanyize nerabira abayimbi abasa nino omuyimbi omwetaaga ayimba omukwano Sarongo Siraji nawe wabula nawe okivubuka bangambye nti nino omuyimbi oyo muto mupya he's a growing artist naye mulungi kamukulake bwafaanana mulungi ate ayimba bulungi musindikireko enamba yange nekifaananyi nange ono ate ye alina omukazi naye girlfriend tusobola mujjawo tujja mujjawo jukira nze nsula ku nnyanja ate ayimba bulungi okusaba tukube copyright njagala alina kulinnya ono tumuzimbi tumutee ne baganyiza tambuza naye baganyiza tambuza music wakani bamuta Atticus and Faye must shine obude kulucha wala mutesa bala bataliwo anayi obude kulucha owonya omudibo Atticus bamuta ati tewerabira erinnya ly'omujjabaawo kolerawo challenge nga twakava waneno Atticus era Atticus saba mamange yakomayo batinga yakatula kutaka wa Uganda amulabeko kubanga ngamba nsooka mubandulira naye mama watamusiimye atasobola butamusiima tasobola butamusiima tukalabya akana kale kanyindo ndaalo mukwano kati nze nkulabidde you see this is what friends do.
muswalidde ddala saanako wahaga nga mulaba ne kibaluma gwe kiki naawe kalwatula twakola lunaku lulamba yakola ki tomanyiira wano olaba ki asitamye ate asitamye wasikati yino mpanvu ekoma eri ku bigere enkya nkusitamiremu olabe nedda tositama tusanye kati tulina Mimi's Glamour bijjamu eb'ekisirusiru Mimi's Glamour Mimi's Glamour bagenze kusuubula engoye ettake agenda kukola akatunyano we bati yagenze namba leero teri kudda bagenda buweereza biweereza ebintu tujja bifunira ku manda bagenda sigalayo batuweereza ebintu ku manda manda nesikulimba twandize kosi nenagenda agenza tanagenda emekagoloza lwaki nkubuuziza era mwabagala osuubula obukaya na buli kimu wali kusaaku nze bandowooza ku musajja ng'anfuna ebbugu Sugar, sini walira muli producer ajjako wano. Atojjako tugenda siibula. Kale, twekate bulungi tusiibule tulimye. Linda abalooza tugenda kwawukana. Nina ani? Nano omugagga tugenda mmulaba bamuyita. Ulira gwe producer ulira omugagga zingidde musene. Namuli Joel yazaake. Mumulabiranga ddala womanyi. Mumulabiranga ddala. Kati olaba ng'oyagala okumanya nti Kampala asobola okutereera n'embeeramu abakazi nga n'oba tolina bbino obigula namuli ate ng'oyagala okulaba nti eno Uganda egenda kukyuka tulonde ebipooso bya Mukama.